Dady Andrew Gambotya. Panna yes ina bigambo byenye mpozera ng'ombuuzizza musajja musirise. Sereni egambe etya kubaleka muli mu vibe ku vibe. Sereni si egamba mpozi ffe abaliko ffe abagamba ndowooza n'abayimbi bawulira bakikuba vibe ku vibe ebaawo wali ekyaliwo ng'omuyita Lord Bitemu ali awo omusajja wadda akuba ragga I'm not a beggar you are beggar. Yeah, banyumira cause you know the federation is kyenagisanzemu most of people bensanzemu abayimbi omanyiza kati ndi producer nze binyumira okusanga abayimbi abalina style ez'enjawulo nze nyumirwa abayimbi different styles kati ng'oyo omwana naye alina style ennungi old school so anzijukiza Shabaranks nanzijukiza Shanks Vivid amatuuka mkwano I'm not a beggar saba no I'm like anzijukiza Shanks nanzijukiza ne Buju Shanks actually Vivid and then Shanks oli omulala waliwo omulala zemanyi Shanks Vivid yeka akatonda bamuyita Shanks Vivid Asekeredde Gomers Shanks Vivid Asekeredde Gomers make a maggin me African dance song today Federation congratulations upon your new certificate good certificate eyo license eyo tebadde nnyangu eya incorporation eyo naye kiraga okudda awamu abayimbi bonna okubanga federating is not something that is so manya abantu balowooza kiri so huge nti kiri awo tekirwanyisa kintu kyonna no but it's just okubanga mwenna muloopa wamu because wali ziri zibadde associations nezijja nezeegatta so yenna tebakaka ayagala nga ajja nga yeegatta okulwanirira I think eddoboozi erimu then awo kiba kitegeeza tuba tulina bodies behind us zisinga obungi nga olaba wakazi we balina union okitegeera kati naffe nebanga ofisi yaffe eyokwekalakalizaako naffe nga union ebeegasana nebetuyamba. Certificate mugifunye mwebalituuka kukula naye ate otunuya federation eno muwandiisiza federation but waliwo nomulala yagiwandiisa Dr. T Hazul naye alina certificate yemu. Okuba ne certificate kiri okay because buli omu alina omulamwa gwa federation as long as his way of federating I think is okuba is a different topic lwaki agiteeka omanyi Dr. T musajja wa bintu bingi is a producer he's been a producer cause ffe tukuze tumulaba abadde mukulu waffe so basinga obungi bateekawo companies ezo okubanga balina ebintu birala though because nti abamuyimbi tekitegeeza nti no gwe mulama gwe gumu yeah as long as you have the associations it doesn't mean that every association that come to federate they are onto the same industry and kyenyagala mujjukire nti Dr. T he was into much of the live music industry but this is so much into the recording artists and he was a producer as well so he's a producer as well so he has a lot of sectors where he can go and federate. So just lwakuba nti no abatakimanyi bo balowooza nti oba kibi no si kibi it's okay so this federation is for recording artists those ones who have been recording and performing artists babadde batamanyi mugaso gwa music business because abasinga obungi wetutunulira abayimbi tuyingira music Uganda mostly Africans though kitandisa okula tebayingira music nga baagala kuba basita bagala kuba baserebu so that's why it's always hard for you as well journalists okwogera nabo bayingira basita manyi wayingira music ajja kuba sita ajja kufuna kinala babeera ne visions but they don't know what it takes to reach that way so kati kivula ne ba managers abasinga obungi bafuna obuzibu n'abo abayimbi ne babavaako because of ignorance obutamanya nti music yeetaagamu investing music yeetaagamu ati kivula abamala ne beevuma ne bapromota nabo abaffe bambi nabo nga tebamanyi kye bali nabo nga balwanagana n'abembi baabwe so ne beerabisa because nabo they are ignorant about the business so kyekizibu ekize kati right now
everyone is learning what music business is. That's the recording part. But yes, it's okay. Of course, we have a puzzle. If you're trying to put the picture, if you have a puzzle game, then they want you to reform or form the word. Ebirenge tudde mu kigambo naga kati ekigambo ndo kipange nenga kati puzzle of course ogisooka okugikola ki okubicyankalanya okutuuka. You can't just come and put magic ovu. Yeah, that's okay, because bintu bingi ebirina okubeera nga bipangulukuka bw'oba otereeza. Olaba bwanga ozze kutereeza room eno olina okugyawo enfuufu eri okusooka n'obijja, yes, and then n'ogenda okupanga nga buli kimu ng'okikirinize ng'ebimu bifulumizaako wabweru, then omanya kati no kyekifiitingawo. I think it's nature of organizing. Okay. Yes. Mwekunganya so that you can muteka unity among you guys, but it's coming to this unity because according to what happened incident yabawo ne Friday whereby mwali mwaga kwegwa Malaka. I think we have what we call level of understanding. I think we can always have people that want to mess because of not understanding. But once they understand, it's all about coming onto the table and agree on one thing. But abantu basinga obungi engeri nagambye abayimbi baali basita engeri gye baali bayingiddemu ekintu ekyasooka. The first thing first, for them they thought it is of this star. So kati bino ebintu bambi bali biga mpola kino kyaffe kino olaba magalo kino kyaffe kino kyange kirere. But there is no one who owns anything unless you are music. What we have to look at right now is the commodity, which is music. You get? So no one gets involved in your own music when you are recording in your studio. But if you see these musicians, nga nange kwendi ekibalemesa kiriwo ekiti bo balowooza bayimbi bakabi naye beerabidde nti no music yowakabi gwe bayimba. So ye ne wabalekedde okuyimba. Kanku example y'omugenzi Muze. Yes, ayinza okubaga nze ndi muyimbi ndiyimba. Yes, oliyimba dda, but byoyimbye ebiri recorded. It is a recording artist. So whereby nti bw'ofa osigala okolamu sente. So this is not only helping only abasta kati our star wajira navimba nze. No, it's not about nze, but it's about ebintu ebigenda okuyamba obutaleeta obuvuyongo ofudde kozi gwe nnyini kyo naye tetwagala tetu ofe ate otuleetera abantu okwekuba amasasi olw'ebintu okuba nga tetumanyi wajja belonging. So all we need is the right where it belongs. So everyone has to know oba balwana oba tebalwana oba beetuga oba tebeetuga. The truth is we have to do it in its own law, how it's supposed to be done. Newe bakola batyo oba tebagala oba ne federation oba ne bagikuba tebagikube. The truth is we have to be organized because that's how the world order moves. Okay. You know, if you see all the people that deal with the art, things they do, they have to deal the way how it was created because this is creative art. Tosobola kulwanyisa Katonda. Kati kyogamba bo mu kifo ky'okuddayo okuyimba ennyimba bali kulwanira ebikadde, you see. So meaning kye bali okulwanira it's recorded. So kitegeeza zino eziddako era nazo bajja kusigala nga balwana. So they have to organize themselves. Tumanyi bayimba era bayimbi era bakabi. Kati saa zino si kya bwakabi bali kuyiga music business, which is of business development. So the department right now they have to look at is not them being stars. They have to come down. That's why you see them coming up together to learn things. So they need master classes, and those ones who don't know, they understand. You let them not think of the money because the money comes when you've worked for it. If they were ignorant and the money at the first time was taken, let them just come down. Everything oyiga singate bazi twala temandize. So right now they've come up. And we are the one to begin this because the next generation has to be organized nga fe umbrella okitegera. So balekera okulowooza mbuno kino kyabwe no bo beekuba balwane. But all they are fighting for is the love okitegera. Nze naliko okay, I've been like with many whites, they've been asking me a lot of questions. I think I'm scared of Africa, you know, I'm fearing of avenging. I'm like, why? Tinanti bagamba twabakolonize nemuga no. One thing you have to know, it was the force
it was forcing the love so that one day, one time, the next year of the generation have to be receiving the same information, the same message, so that it shows love. They were forcing love, but because the kings used not to tell you the truth, you don't have the history that is having the right information. They have to lie to you. Abasajja abakabakedda bagaba abantu baffe bagende eri kati bano bagaananga ne babakuba n'ekibooko naga tujja basi babba force mugende lwaki bajjanga okusaba eno ebintu nga tebagana ebintu byaffe mubitusaba we mubitwala tunategeera tutya nti ffe tunabiko naga mutuwe kale n'abantu bammwe bajje batubeeremu okulaga nti tupromotinga ki love. Kati love yatandika dda naye muki mukulwana tosobola genda muntu n'omugamba no wayi fulume y'ennyumba tugitereeza era olaba n'abalala bwe babagoba gavumenti bwe bagaba beekalakasa kesi setugobe bannaye abayibala but olumala emyaka ng'ena esatu ena aga gavumenti nno etereezezza ekifo so mulekera okulowooza negative sides alone nti munaalwana naye munaalwana era muli okulwanirira kintu kirungi musigale nga mulwana tufune eddembe era mukulwana muve eddembe n'emirembe. Okay, congratulations once upon okuba nti mwaddiŋŋanye n'omukyala omulungi Nina Roz. Okuddiŋŋana twali twekyawa nedda nze sikyawangako muntu nenetakyawangako but all you have to know love teggwawo oba nga muyingidde endagaano ya Katonda cause okwagala is a purpose towards God. Omuntu yenna alaba actions ezikolebwa ku nsi. I think the earthly things, you know, actions come from the word act, and act is acting, and that's pretending. Yeah, pretending to be it. So I think omuntu tunulira actions abantu ze bakola n'ozitwala I think of okulimidwa. Why? Because you are looking at the things that are being done unto the earth. The way that love is coming from the owner who is a spirit. So all you have to know, the love is inside the spirit. So all the actions is lies. That's why we are seen as unto the earth. Kati buli kyetukola ku nsi osobola okutandika okwekombemwa alinga man I'm pretending I'm acting. And these are the actions, but I'm not the one. That's why if abasinga obungi mujjani mutubuuza nga tuyagala kumanya, no, that's me. I don't want to pretend on the earth because I was given the power and authority over it. So ekiri munze kuba kwagala omuntu oli wabangi nagenda nakola actions ezitansanyusiza, it is okay. They are just acting. It's just acting. She's acting. So abasinga onji balowooza muno love teggwawo eggwawo ng'ozzeeyo wa Katonda kuba kyewajja okukola no ku nsi kulaga ki love, and love has to be for everyone. Yeah, love, if you have a friend you have to love them. If you have so, and ate bano ffe be twagala tukomitinga nabo tugamba nkwagala naawe njagala mu bantu nga bakimanye Katonda nga kimanyi, it is very hard to leave them. Yes, and now oyinza okubeera nga olina gw'oyagala tolina mumuleka. Why? Because munda kwekwagala zino actions tuba twebuzaabuza, it's acting, it's pretending okitegeera but nze sisobola kukyawa muntu yenna bwe nali njagadde era nenina akimanyi. That's why she trusts everything that I do, because ye bwagenda nakola ekintu kyonna kyaba akoze akimanyi, oba nange nembaako byenkola akimanyi nti nno nze sikyawa bantu, akimanyi sikyawa muntu. So buli omu yatereza ensobi ze ezabaviirako okwawukana alya oba explanation ogitegedde. I myself am a friend to Nina, like we've been friends from childhood, so you know, yes, twakula fena, so nga mwepicha twakula no, she can tell you ndoza mwesiganya abakazi beboogera. Yeah, mwakula mweraba, right? If you want to know this, I think osobola ogenda ku street z'ensambya ziriraanye sharing Zambia Central, because Nina n'okutandika okuyimba lwakwanza abantu bamusinga nyimba gamba amazima yasooka ne Shiba okuyimba ate nga akyasoma. Yes, yasooka ne Shiba because ye yajjanga ewaka ng'atolose ku ssomero nayiga okuyimba ate nga ali hard working. Si wange ewaffe mu maka bazaddebo ewaffe no so wanira ni ali muto but yatuukange ku ssomero ewaka najja ewaffe waffe. So you have been part of his music when I was as well young, because the brother wange agenda nakola studio bamwita David Segira naye bamwita Ojambo naye ffenna kati batuyita ba Ojje. So even everyone, yeah. So ffe tubadde tulina mukulu wange ng'akola nnyo ebintu bya production era niko NBC ali akolako navaako Ojje.
he's humble as well, you know. So ate mugezi fenna waffe tuli bagezi nnyo ate tuli humble tuli bana bampisa kati omusajja abasajja bali bankoledde studio so Nina gye yajjanga so kati Nina amanyi bulungi nti sina mutima ogwo nsobola mukyawa ate nga nze kati ewa Nina musically ninga kitaawe mwagala temwagala so tasobola kukyawa taatawe okitegeera kyovola Nina newabanga andiseko ka distance apart nabanga alina byakola muleka ninga naye ono mukwano gwange Nina wange naye ate muwala wange so manyi weaknesses ze zonna mugabo manyi bambi kasooka akole kino ne kino akole kino but she's very understanding. Yes she's mwana muto mu bwongo nti no time etuuka tulina omanyi ffe abaana tugenda okula ne tufuuka abakulu nga tulina obulamu bwe bataatuyisaamu so kati stage eno ejja netuhauntinga but we have to achieve it before nga tetunatukate ku stage zi floors ezenene kati wali 4th floor ba 5th floor badde tuwagikozesa eno mu 20 ekulumba ya 20 ekulumba mu 5th floor so Nina I think she's yeah njagala nnyo abantu nze sinaye kansesa kozi buli whenever nze buli wemba njogera wonna lwakuba nti no mucramming mwe mwagala kati mwaba mwagala and that's good mwagale so how did the project come up? Who came up with the idea about the new project that is supposed to be out soon, you and her? Project nyingi zibaddewo of course twali twakola nyingi just to vibe ne tugaba manyi let's shoot this because nze ekizibu kyenfuna eri Nina abantu abasinga obungi bwemba ngenda okuperforming oba okuyimana gye mba nkyadde musical bamumbuuza waaye nyimba ate oli producer so I'm like okay this is my work tugamba nti wakuforcing okuddayo no abantu no but of course music we do it for people balina okumanja that's the market so nendabanga pozi baagala oluyimba ogenda okwesanga nti Nina baagala nnyo identity ng'evudde ewandre nze kitaawera mu music okitegeera so I feel good when they ask me for that nimanga I have to go and make her song so that she comes again because her happiness is music actually Nina happiness ye music era oba oliawo nga waliwo omusajja aba ayagala oba omukolaki omusika kino alina okimanya tasobola ekintu kyasinga okwagala mubulamu music because akuze kyayagala she has that passion omanye ekintu like ekyamujja ne ku fashion agala no nze naye njagala fashion nga njagala kwebuzabuza kola kikuyingira music kuba music already yali gwe yabeera introduced naye mu market ya Spotlight so yenna ali eyo n'olowooza nti no nja kukafunza simanyi biki music malenkakwe no tosobola mufunza that's why nze okukwatagana ne Nina the drug is music okitegeera anjagala nnyo kulwekyo koze nze yakimuteekamu nti tasobola kubeerawo nga takiri she loves music. Should you think that you're part of Nina Ro's music career over journey because since childhood you have been with her? Yeah, even first time singing, writing music, we've been friends and abagalanira ngabe emikwano ngomanyi muli bato mwagala nnyo biki so twalina ne ba friends bange kati yes most of my friends like seriously kati ogenda okutunulira squad yaffe mwalimu actually nawo ba gift kuba ba gift bo bali batumentalinga yes gift mu bebamu ku bakulu baffe bali batumentalinga we have someone in Zambia waliyo there's a guy bamwita Ranks Nature is as well talented yalinga nnyo ko ne bakamillion somewhere azaba but he's still there ida chali talented then waliwo abo balokodawo we have friends like Balio bani ne bali Vixen babaddewo they know how talents like be you know waliwo soft chali waliwo gagwe nayimba na yakayimba kankaso kwa mita soft chali ketwaddamu ne gift of kado I as well saw him here Federation while and I was happy yeah so abantu abo nabo basobola okugamba gye tuvudde ne Nina si nti mbuno twatumanyi nti tuli ewasa nedda but the friendship even last time I found OS ne mujjukiza nga Andre sawezo wali ne Nina bannange natenanga gwe guy nga muli badde kuba mutonga mwene mga yes kuba bo bali bayimbi bakabisa wezo ngaba OS tubegomba baziyoni bajamalo bonna abo nga tubegomba ngo bumuyimbira obo biyimba no I used to love the talents of Ugandan musicians but the music
was obvious that whenever or wherever you could go, it was Ugandan music. So ebanga culture and tradition ekintu ekyokuliddeko is compulsory. Then music gwe nali njagala yalinga wa Chris Brown ba Akon bikibe banjigiriza okuyimba those Jamaicans, Nigerians, Arabic music bikibe mbadde nze nga mpuliriza. Okay, nga tumaliriza nina moyo obubaka obusembayo mu music we ne mu mukwano guno friendship byonna ebyo maka moyo obugamba. Banaye omuntu omukulu osobola omugamba message. Nkwagala nnyo weekuume. Ayi kyokyo wandigambye wuwo. Kyokyo wandigambye wuwo okukuuma mwenna Katonda yabakuuma. Kabeere nze kabeere ffenna Katonda yakuuma n'ensi yagikuuma kuba yaginako obunaanjibwa yasettinga amateeka kwegali gwaga gwamu kyokoze nga kikwata. So I think ekyo tekyetaagisa nakugamba. But I think buli omu yenna nze njagala abantu bonna. Baagala nnyo abantu bonna. So nina alina akayimba akapya kagenda okukola releasing like is it mugita premiering. Ndooza ayinza okukata oba enkya yangambe bajja kukata nkya obalira nkya but it's a nice song. Kayimba bakayita Water. Water amanya amazzi sigana age Uganda galiwo gonna aganina no kama Katonda gaba afumbye agambye afukira Water bwagambye kati tugende n'ekiki tugendere kyekubanza saagala kwonoona naye nze kuva dda nsekaaseka ate nze baide nze kambabulire nze mbeera happy tosobola nakumanya nti oba nsobola n'okulwalayo yadde akalwadde akamu kuba nze olaba kwendi ku nsi Katonda nti yasinga ffenna tufuga ate yatwagala ate nze Katonda yanjagala baide nze taata wange Katonda njagala mukolerako n'ekyejo mu obubaka obusembayo ndinakuuma obwesigwa obaka omugamba simanyi ebyo byonna bibyo kirungi nnyo owulidde Betty byakugambye akwagala ana Betty naye bannaye oyagala abantu abagalana Betty osibaako n'abantu abantu bakwa Betty nkuwalana